Okay, what is the day today? Today is Thursday. What is the date today? Today is Thursday. Yes. 8th February Yes. 2024. These sentences. Again. Complete these sentences. Then this one, who can read? Me. Yes. These Jacob. are good. Batono naye nze ku lwange ndowooza abazadde tebataddeyo obuteesi mutima, tebalaze buvunaanyizibwa bwabwe, kubanga wesanga abazadde abamu abalaze obuvunaanyizibwa bwazze yadde tannaba kufuna byetaago ng'alinako bitono n'akunnyonnyola n'agamba era nninamu abatawandiika njesi tembafunidde empapula w'ebityo nga ebitabo tebimala, naye nga omuzadde akulaga afuddeyo n'aleeta omwana, naye abamu tebafuddeyo babalese waka. Nze ndabanga obutafaayo, obutatuukiriza bulungi buvunaanyizibwa, kubanga si buli omu nti asobola naye okujja n'oyogera kintu kikulu. Kati challenges abaana ogenda n'olaba ate oyo ng'okkiriza n'ajja naye era omwana n'asoma like nga 2 weeks ng'ate era tamuwa bitabo, ate ekyo kiba kigenze wala. Omuwandiikira akabaluwa n'omuyita nga tebajja. Infact abazadde tebaagala kujja ku masomero kwogera nabaki. Abazadde obalaba ng'asindika mwana mu ofiisi n'amuwa ssente z'afunyeewo ne requirements nga ssebo tazze ku ssomero, n'osomesa omwana mwaka mulamu atolabanga kuki ku mazadde. Ekyo kituluma ng'abasomesa. N'oyagala okulaba okwogera n'omuzadde olabe omwana tumuyambye tutya, mwana tumutegeera bulungi, wano ofuba naye era waddayo eka, naye era neweesanga nga kikulemye kubanga omuzadde tomufuna. Ya abazadde tebaagala kulambula basomesa ojjako ku masomero noteekawesita like parents meeting era tebajja abamu, so it's a big challenge gituli. Nsomesa ekibiina ekyokusatu, nsomesa ekibiina ekyokubiri n'ekibiina ekisooka. Nze Joseph Kansime, ID teacher working David then boarding Christian School. Tuli basanyufu olw'ekisa Katonda kyatuwadde okubeera nga tuli mu kisaawe ekyenjigiriza. Mu byonna byonna twebaza Katonda era omutonzi oyo atusobozesezza okutandika okuggulawo olusoma luno olusooka guno omwaka omupya ogwa 2024. Singa ntunuulira tanapu yaffe webadde, tanapu yaffe ekyali wansi okusinziira ku baana betwali nabo omwaka oguwedde, naye nsobola okiteeka ku buvunaanyizibwa obw'abazadde balina obungi, anti n'abazadde abamu tebafuddeeyo kubeera nga bajjumbira wiiki esooka olw'obuvunaanyizibwa bwe balina, nti amasomero agasinga kati ngaffe King David weesanga nti alina okubeera nga akiriyalinga ebintu ebisinga mu budde okusobola okubeera ng'omwana tafuna buzibu oba tataganyizibwa mu by'okusoma. So tanapu ebadde bwetu era nkimanyi nti ne mu masomero agasinga mu mukono ne mu ggwanga Uganda nti tanapu tebadde nnungi olw'ensonga nti abazadde babadde bayita mu bingi, ate omwaka gubadde guweddeko ne bayingira omupya, osanga n'ensaasaanya nga abazadde tebafuddeeyo okulaba nga bateekateekera abaana baabwe. Naye nja kusaba eri abazadde bonna abampuliriza nti tugezeeko nnyo okuteekerateekera abaana baffe okulaba nga bafuna okusoma okulungi.
ngaffe King David Mukama badde atuwadde ekisa era tumanyi nti nno buli kimu kijja kutambula bulungi kubanga yasinga okutegeera byonna. Ensonga ey'okubiri gye nyinza okwogerako nja kwogera ku performance mu district y'e Mukono. Ngaffe naye tukimanyi nti emyaka egiwedde emabega gibadde gya COVID era otunuulira performance y'amasomero gonna mu Mukono yali si nnungi. Nze nsobola kiteeka ku points 2. Esooka nja kutunuulira COVID nti COVID yagenda n'akuba abazadde bonna, n'akuba amasomero gonna, n'abaana baffe bennyini baalimu entiisa ey'obulwadde. Kale kyova olaba nti performance yaffe teyali nnungi mu Mukono ate nga tubadde tuperforminga bulungi singa otunula emyaka egiwedde. So nze nyinza okubiriza amasomero oba abakulembeze amasomero okwongeramu amaanyi n'abaana baffe bennyini okwongera okulaba nga tubateeka ku mutindo. Kati ngaffe King David guno omwaka tugenda kutuuza P7 bwe mulundi baffe ogenda okusooka, naye njagala kukkiriza Katonda nti agenda kukola ebikulu okusinziira ku basomesa bange bennina ne administration gye nnina ate n'abaana bange okulaba nga tubateekamu ekyo ekintu ekinasobozesa okulaba nga bakola first grade ennungi. So okwo okutya okubaddewo kwa COVID n'ebirala oyinza okwesanga kwe kwaleeta performance ya Mukono okubeera nga edikirayininga. Maybe n'ekira kiyinza okwogerako ntooza requirements oba omuntu omuzadde bye yeetaaga okulaba nga omwana agenda ku ssomero. Tujja kwesanga amasomero agasinga gaalinyisa ebisale, abazadde tebalina ssente, COVID yabakuba. Kati wesanga n'abaana bennyini bafuna obuzibu mu ngeri yaabwe ey'okulowooza because at home waliyo ebintu bingi, balina situation gye bayitamu etali nnungi. Kati niwesanga nga situation eyo eri taafu ewaka ekosa omwana ku ssomero n'abaana tasobola kusoma bulungi. N'abasomesa bennyini ojja kwesanga nabo balinamu that psychological torture ey'ekirwadde. Kati bavuddeyo bazze okusomesa, ojja kwesanga n'ebintu ebimu babyerabira, obukodyo bwe babeeranga nabo nga tebakyasobola kubujjayo bulungi mu ngeri emu oba endala. Then n'ekira kiyinza okwogera ku gavumenti kyepromotinze ennyo. I think epromotinze ennyo kye bayita girl child ne baleka boy child. Era kyova olaba nti performance ya guno omwaka abawala bayitira mu ddaala eryawaggulu okusinga abalenzi. Olw'ensonga gavumenti etadde essira ku mwana omuwala. Ate nze mu ndowooza yange twandibadde tufuna kye bayita equality education, nti omwana n'abeera nga omwana omulenzi afuna kyekimu n'omwana omuwala. Ti bano abantu bonna bali mu kifaananyi kya Katonda, baatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kale omwana aba atondeddwa mu kifaananyi kya Katonda oba omuntu yenna, ndowooza okubeera nga waliwo kye bayita equality, nga buli kimu kyonna kibafuna kiba kyenkana. So ndowooza guno omwaka n'amasomero gonna agali mu Mukono, agali mu nsi yonna oba mu Uganda, nandisabye tubeere n'obwenkanya mu ngeri gye tubisaamu abaana baffe n'abazadde. Osanga ebiseera ebisinga abaana ennaku zino ab'obulenzi bakola bintu birala ate nga abazadde batadde essira ku baana abawala, ate nga twandibadde gamba nti tulina ekintu nga buli kimu kyenkana, omwana omuwala kyafuna n'omulezi kyafuna. So ekyo nsabye era ffe nga ku King David twagala nnyo kikola era tukikoze, era mmanyi tugenda kugenda mu maaso nga tukikola okulaba nga tupromotinga genders zonna si side emu. So nkuba omulanga eri abakulu b'amasomero, eri gavumenti ya Uganda n'eri abazadde okubeera nga tussaamu amaanyi abaana baffe, okubeera nga tubasabira, tubabuulirira, ogezaako buli kimu kye tuyinza okukola nga ffe abazadde tusobole okubeera nga abaana baffe basoma obulungi. Ali n'abakulembeze amasomero tugezeeko okubeera nga tuli understanding eri abazadde baffe, nti abazadde asobola okujja n'ayogera eri essomero tumutegeere. Then n'omuzadde kiba kirungi nnyo n'otegeera essomero kiryetaaga
nemugezaako okubeera nga there is that communication between the school and the parents. So that's what I can say about what has transpired in the country. So nyongera okusaba abazadde mwenna abali mu district y'e Mukono, Kampala n'abatwetoolodde nti King David Day and Boarding Christian School yajja okulaba nga ebangulwa abaana baffe mu ddiini zonna. Newankubadde g'okyuya ati is a Christian founded school, ffe tetusoma amadiini, tetusomesa abaana ku nnono y'obwakatonda. So tusaba abazadde mwenna mutongere abaana nga King David, kubanga twajja okuyamba abazadde aba wansi, abazadde ba waggulu n'abo bali mu kiraasi eri middle. So mutongere abaana ku King David Day and Boarding Christian School esangibwa wano e Mukono mu Kikooza gwe tubeera. Mukama badde atuwadde ekisa, abazadde mwenna abawulira eddoboozi lyange lino, King David ejja kukwata bulungi. Naawe mukwano ayagaliza King David, bambi tusabye singa owulira akalango kano oba singa olaba vidiyo eno, tusabye otambuze akalango kano, essomero litegerekeka, liwuliriza, tulina abasomesa abalungi, abasomesa abakugu, buli kimu kirungi, abaana balya bulungi, basula bulungi, n'ebyokusoma birungi. So tubasabye mutwesigise n'abaana abazadde, tulabe nga tubangula abaana mu ddiini, mu magezi ne mu by'empisa. Mukama banjagalire. King David Day and Boarding Christian School, we live, learn and trust God.